Luyimbaazi Elias Nalukoola. Omubaka wa Kawempe North Elias Luyimbaazi Nalukoola olwaleero lwalayiziddwa ng'omubaka omujjuvu ow'ekitundu ekyo okudda mu bigere bye yali omubaka Muhammad Segirinya eyafa gye buvuddeko. Solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Nalukoola ku Palamenti atuuseyo ku ssaawa nga zikunuukiriza mukaaga ogw'omutuntu wakati mu nkuba ebadde efudemba. Era ono abadde awerekeddwako mukyala we, muwala we, kitaawe, mpozi n'abantu abalala. Nalukoola awerekeddwako mukyala we, muwala we, kitaawe n'abantu abalala mu ofiisi ya sipiika gy'alayiziddwa mu ngeri ey'enjawulo kubanga Palamenti ebadde yagenda mu luwummula. Ono sipiika asoose kumusomeramu na kumujjukiza bye byateekeddwa okufuna ng'omubaka omuggya owa Palamenti. Parliament, where you belong, the Parliament want to congratulate you upon your win. As you are aware that Article 801(4) of the Constitution of the Republic of Uganda requires every elected member of Parliament to take and subscribe to the oath of allegiance and the oath of a member of Parliament as specified in the 4th schedule of the Constitution. Please take note that and subscribing to the oath of allegiance and the oath of a member of Parliament can either be in the chambers when the House is in session, or it can be in the Speaker's chambers when the House is on recess. We would not want to deprive the good people of Kawempe representation because the House is on recess, and aware that we called off the House to allow committees to handle. Oluvannyuma lwa kino Nalukoola alayiziddwa era n'aweebwa n'obuyinza ng'obulombolombo bwa Palamenti bwe bubeera. I, Luyimbaazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me Allah. Nalukoola yeeyamye okukolera banna Kawempe era n'asaba ne sipiika amuwe eddakiika ezisoba mu z'abalala nga Palamenti ezeemu okutuula kubanga zze kikeerezi. Those which have not been used by our Honorable Secretary. Madam Speaker, indeed the people of Kawempe North will be so grateful, but because even as we talk now, we are suffering from floods among other predicaments. Madam Speaker, will not consume a lot of your precious time. We are so grateful. We are so grateful, Madam Speaker. I will make a report to the people of Kawempe North constituency that you have welcomed us warmly. Alayidde oba mwagala mulayizaawa oba mwagala funayo kaluma akatono oba wali mu parking yard oba wa alayidde afuuka omubaka emirimu gisimbule. Kaakati tusimbudde sebo tukuyozaayoza abantu bakulinamu nnyo essuubi Honorable Nalukoola nnyo nnyini ddala. Tulina essuubi tojja kubayiwa, tojja kubaweereza. Ono mu Palamenti tubeera mu ntalo. Oli musajja mulwanyi namige. Tulinamu nnyo essuubi ne bannange nti ojja kulwana entalo z'olina okulwana n'okuweereza abantu ba Kawempe North mu bbanga lino ettono erisigaddeyo. Sipiika akkiriza ebisabiddwa Nalukoola kyokka n'amutegeeza okugoberera amateeka ga Palamenti nga bwe galambikibwa mu Palamenti. When the House resumes, we will give you space. Because, truth be told, they've not been represented for some time. Because Honorable Segirinya was sick for some time and they were deprived of representation. Welcome to 11th Parliament. Welcome to Parliament of Uganda. And may the good Lord bless you. Nalukoola azze mu bigere bya Muhammad Segirinya eyafa mu mwezi gwa January ogw'omwaka guno.